art, music, chetuita music nalo lulimi. So record in any country language, in any regional language. It could be Basoga, it could be we're recording a mululimi lwo. Osobola okubeera Omusoga, osobola okubeera Omuganda, osobola okubeera Omusamya, nengo ene eddoboozi eddungi. Wekwata essimu yo, oba tolina essimu saba ku ya mukwano gwo, bw'aba talina saba ku ya maama, omuntu yenna akwetoolodde ng'ayinza okuyamba akurekodingireko ng'oyimba akayimba kakalungi ng'okanyumirwa otuweereze ku ejja mikutu gye nkugambye ku email, Facebook and all that. And then tugenda kuyitamu ffenna sinze nze kagenda obikola nyina bayimbi bannange Fik Fameka, nyinako Chosen Becky, nyinako Nava Gray, nyinako Atin Pro the producer, so that banyambako nange nemekubeera n'amatu gange nzekka, you know. So omukisa guguno gukwate nga bagamba omukisa wegujja gukwate odduke nagwo. So grab it, run with it. Gezesa tomanya bw'oba weewulira muli ng'osobola, because nange ensi yonna teyanzikiririzaamu naye nekkiririzaamu. So bw'oba wekkiririzaamu ndi ready okukkiririzaamu. Record that video, girecordinge, gimpeereze, ate era wenkunyumirwa ne Fik n'akunyumirwa naye si nekunyumirwa because tugenda kusharinga. Osobola okuba nga gwe next star oba gwe muyimbi asooka wa Kama Music Label. Thank you. Neyanziza. Ekirooto kino kyatandika ddi ate n'ekirala ku bantu abali wabweru wa Kampala abali agadde okwegatta ku Kama Music bakole batya? Ekirooto kino kyatandika emyaka giyiseeko olw'ebintu byempiseemu ng'omuyimbi. Natandika okulowooza nkoze ntya okuprotecting omuyimbi, kubanga byempiseemu nze mbimanyi, buli muyimbi byayitamu yabimanyi. Kati nze noonyeza engeri yonna gyesobola okuprotecting omuyimbi w'e Uganda nga sigirina, nengamba okuggyako okuyingira mu business ey'obuyimbi, kubanga kati ngimanyi nsobola okugezaako protecting omuyimbi nga nkozesa ensobi zange zempiseemu neetereeza. So mbadde nakyo naye nga sinnaba ready, kubanga ekintu ng'ekyo si kyangu. Weetaaga ssente, weetaaga bakiyita bata experience mu Luganda, weetaaga obumanyirivu obumala, weetaaga okuba nga osobola okwezza ebbali n'owa omuntu omulala omukisa okuva ku mutima gwo nga toyinza mukuba kikono bw'aba afunye omukisa, ate nze awo wende ndi mukazi ayagaliza, njagaliza nnyo mukiraba nokiraba muna mukyala munange gwengenda okuzza ku stage, nze njagaliza. Yeah? So njagaliza omuyimbi omulala, njagalize king omulala, njagalize queen omulala. So I'm just here to build the industry. Nze ndi wano kwongerako tafaali mu ngeri emu oba endala. Neyanzi okwogera ku tafaali, omuyimbi ogenda mukolera ki? Kama Music egenda mukolera ki? Oyo yenna anaabayiseemu, omuyimbi anaabayiseemu Kama Music egenda mukolera buli kimu, okutandikira ku studio, okudda ku video, okudda ku ndabika ye, okudda era kyengenda okusookera ddala okukola okumuprotectinga, kumutuuza ne looya n'amunyonyola buli kimu kyetugenda okukola moving forward oba okudda mu maaso, so that takola nsobi zezimu zetwakola oba zenakola nze nganze. Bangi bayimbi bannange bazikoze lwakuba tebayinza kuzoogera, tuyingira mu bintu nga tetubitegeera ate ne bitukosa mu maaso eyo. Tebyanditukosezza singa twali twakolagana n'abantu abasobola okututaasa oba ne bakuprotectinga. Kati nze ekyo kyenjagala okukola, njagala protecting omuyimbi from the word go. Mugambe nti bwe tukola kino tufuna kino, bwe tutakola kino tufiirwa kino. Ekyo kyenjagala okuwa omuyimbi ng'amanyi bizinesi ye, kubanga at the end of the day bw'oba gwe muyimbi eyo business naawe yiyo nnyo okusingira ddala, so weetaaga ogimanya munda ne kungulu. So kyengenda okusookera ddala okuwa abayimbi bange business kugibamanyisa mu bulambulukufu nga sigiyisa eki bali batuuze ne looya, tubanyonnyola ki kye tulina okukola okufuna kye twetaaga, ate nabo kye balina okuteekamu okutuwa kye twetaaga okubafuula abaakala. Thank you. Kama omuntu yandyebuuzizza ku pano y'abayimbi b'ogambye abajja okuyambako okusunsula, tulabako Fiki abasinga bali centered wano. Lwaki mu regions endala nga tumanyi nti naye wali abayimbi bayo, tumanya nti ono munene wano, ono munene region ne mu Kampala mwe bali.
lwaki tewafikisinzeewoko kwabo tumanyi nti ono embalala kikuba ono kikuba n'obassaako nabo ku ttiimu so that tubayambako kukina. Honestly speaking, nkimanyi nti up country mbala waliwo akuba soroti wali akuba, but let's be honest, abantu aba-inspiringa ensi yonna n'aba-inspiringa bali mu mbalala baba mu Kampala. Wabeerawo city nga yetwala ensi kyobola bagiyita the capital city of the country. So nze njagala kukozesa abayimbi abantu already bebagambye nti oyo olaba ne Ray wakabye embalala. Of course if Ray came on the panel agenda kunondera omuntu owakabi naye ku luno nabadde njagala kutandikira mu kibuga kubanga ne Ray yali inspired by an artist from Kampala. So there is a region nga yekyasinza okuproducing abayimbi abakabi abangi bwekinoonyerezaako Kampala yesinga. So nayagadde nsookere mu kibuga ekisinza okuproducing music asinga n'abayimbi abakabi mu Uganda, which is Kampala. Kati wetumaliriza tujja kukola ki? Kweyongerayo. Then ku ky'omuyimbi submissions oli yandyebuzizza otunulira abayimbi bapya bokka fresh talent kuba ozwayinza obaala oli nga yayimba bambi ne kigaanamu n'agamba kakino wekizze lwakisibuukira wano omanya olaba kibayinza okunteekamu nentuuka golyange gye yalina obba because they were limited to funds and maybe some other problems. I love that because tewali yakimbuzizza ate nga mbadde njagala okyogerako. So kama music label teriko muyimbi kyatandise jjo yo tufe tunoonya muyimbi ayagala owakabi eyeewulira nti asobola okikuba oba obaddewo nga gwewulira weetaagamu management, weetaagamu funds, weetaagamu guidance, weetaagamu okubeererawo okusingako gwe osobodde okwebeererawo naawe gezesa omukisa gwo. Nze sigenda kumma muntu yenna mukisa oba obaddewo oba oli mupya. It's a fair game. So shoot your shot. Yeah. There was a baby. All right. Thank you so much, everybody, for coming. I'm gonna give the microphone back to the host. Thank you, everyone, for coming. Now you can do the one-on-ones with the different media houses. Yeah. So how long is that one-on-one gonna take? We'll have about 3 minutes. Okay. Because I have some rehearsals to catch. Let us stick to why we're here today. Don't ask other random questions. Thank you. Let's be respectful of why we're here. Love you. That's why I love you. 2 or 3 minutes per house. Love it.